Butserevu bali kubanga atsewekomere ku PJ the News ankaha omulungi omwagalwa mpuliriza nkwanirizaako mu ddakiika eno yennyera hate nga nyongera okwebaza gyonna gy'otusaako engalo ejo sinzira okubanga ate munange okakkalabya famire eyo gy'olaba etudde mwana twegenda mu maaso okubanga ate ekungubagira muwala waayo omwana omuto abadde yeesomera munange omwana ono kigambibwa nti banne baamumwa enviiri oba waliwo eyamumwa enviiri ku ssomero story ezo tuzze tuziwulira naffe we tusomedde naye okuva lwe baamusalako enviiri ku mutwe bamusala ekigooli n'agera ku makyanga paati emu ey'enviiri teriiwo yatandika okulumizibwa kye bayita omutwe era nga kigambibwa nti holiday yonna yagiyitamu ng'omutwe gukola ki gumubobba babadde bazeeyo ku ssomero n'embeera yeeyo bwetyo ey'okuba ng'alumizibwa omutwe naye nga teyasobodde kubanga ate munange akimekinga munange bw'atyo Mungu yamujjuludde mu bulamu bw'ensi eno ebyo ebimu ku ebyo bituukawo mu masomero tusindika abaana baffe kufuna bulamu bulungi naye ate munange ne bitagenda bulungi ate ng'olunaku olwaliro kubanga ate njogera ku mbeera y'abasiyazi Lwaki njogerako wandiba omusiyazi n'owulira ng'oli offended naye ku lwabo abatali n'abatabyagala nzikiriza mbere ng'ate nkyogerako oluvannyuma lwa mwana mulenzi omu okuba ng'ate avaayo n'akonfesinga ku bizibu by'asanze oba ku mbeera gy'ayiseemu era nga munange yamutuusibwako nga naye atakyeyagaliddwa obaolyawo naye ng'ate okukemebwako okukola ki kubaawo era ng'ono agenze maaso okuba ng'ate alabula abazadde mwena abalina abaana bali masomero ag'ebisulo ng'abaana bammwe bali mu myaka 13, 14, 15, 16 ddala ku 17 agamba nti munange waliwo ekibinja ekyeyita SMAG okitegeera kigenda maaso okuba nga tekikuŋŋaanya abaana abagwa mu myaka egyo nga kibalimbalimba okusingira ddala bayitira mu masomero ne bayitira mu makanisa gwe ebifo by'osuubira nti otutteyo omwana wo okuba nga ate abeera sefa byebifo bibagenda maaso okuba nga ate munange basololezaamu abaana bano omwana omututte mu kisulo n'omulekayo bo bagenda kujja beefuula abazze okubaako bye balaga abaana bano oba okugamba abaana bano kumbe bagenda balisa njiri yakubanga ate babatunuza mu bikolwa ebibi eby'obukabe bya sitaana agamba nti abantu bano balina ekitebe kiri awo mu bitundu eby'entinda we bagenda maaso okuba ng'ate bakolera emikolo gyabwe oba bakwatira obutambi bwabwe era ng'agamba nti ekisinga okuba ekyennaku bakuumibwa poliisi maje ge gagenda maaso okuba ng'ate gakuuma ekifo ekyo era nga woba wakatuukawo oyinza okulowooza nti embasa ya Uganda annyonnyola agamba nti okusookera ddala bagenda maaso okuba ng'ate batuula ku bwongo bw'abato bano kubanga bakimanyi nti ssente yeekema omuntu kye basooka okuba ng'ate babatunuzaamu ze ssente gw'oyinza okuba omwana wamuwadde pocket money wa mitwalo 2 mutwalo gumu omuwadde gwe ekyo ky'osobola ng'omuzadde naye ate bo bagenda kujja n'olulimi lwa kumutegeeza nti gwe kasi tojje waffe n'otukyayirako bukyalizi bwote transport akuzzaayo gyodda tukuwa mitwalo 5 ate ng'agamba nti kituufu ensimbi zino bazibawa okwongera okuba ng'ate babasika eriyo era nti bw'otuuka eyo batandika okulambuza ate ng'ekifo kyabwe we bali we basangibwa nti kirabika bulungi matiri bona ekyo nakyo kiyambako okuba ng'ate kisikiriza obwongo bw'abaana bano ayinza okuba gy'abadde asula oba gy'abadde abeera asula mu nzigotta ng'embeera mbi naye bw'atuuka wano awulira nga mwanattu asikiriziddwa ng'alabira ddala okudda emabega aba akola loosi era aba alaba nti asanze future ye bw'otuuka batandika okulambuza era ne bakutuulizaawo ne bakutegeeza nti kaaka kye tukwagalako si kirala kyakubanga weegatta na mulenzi munno oba ontegeera bagenda okukola ebya Sodomu ne Ggomola era nga bakugamba nti buli vidiyo gy'otuulamu ne tukushuutinga neggwa bwe bukadde 5 bw'ofuna era ng'ono ategeezeza nti bazisasula tebaluma ensimbi ezo bakola ki bazikuwa era mbwe abaana b'abantu bangi bali eyo bagenda maaso okuba nga tebabakozesa ebintu ebyo bakadde baabwe tebamanyi abaana boononese tubalaba wano ku mitimbagano era nga ne poliisi eriyo beyayodde yabasanze ku live nga bawala bagenda maaso okuba nga ate munange beeyita mbubbo mwami na mukyala naye nga bombi baki bawala jjukira nti wano mu ggwanga lyattu Uganda ebintu ebyo tebiri ligo tebikkirizibwa naye nga mu nsi endala bagenda dda maaso okuba nga ate babitongoza balina n'olunaku lwabwe lwe beejaguliza balina ne fulaga yaabwe balina amateeka gaabwe balina ebintu byabwe ebiraga nti bo basobola ogenda maaso n'ekikolwa ekyo kaakati nno mwana mulenzi ono alabula bazadde abagamba nti bannange mubeere beegendereza eri abaana bamwe abagwa mu myaka egyo nti kubanga abaana bayitirivu ddala wabula nga avuddeyo ku lw'ebyo ebyamutuuseeko agamba nti baabimuteekamu ku myaka 16 n'akiyingira nga ssente zimusise era mwana tunatandika obbikola era ng'agamba nti yakola vidiyo mpitirivu n'abantu bano olw'ensonga nti ssente yali akola ki azaagala naye kakati we bituuse agamba nti bagenda mu maaso okubateeka mu bikolwa bino nga tebasoose wadde okubakebera
dda wadde okugaa nti babaggyeko omusaayi ate nga mwana ttu bebakola tebeprotectinga bakuba njere oba ontegedde muganda wange tebagenda maaso kubanga ate beprotectinga ekibaviiriddeko kubanga bafuna endwadde ziri zinnamunkanga enkambwe endwadde okugeza nga obulwadde obwamukenenya okugeza nga obulwadde obwa hepatitis endwadde empitirivu zagambye nezimu tasobodde kubanga azimenya agamba nti nkambwe era nga naye zimulye essaawa eno era agamba nti oluvannyuma lwokubanga yeetaba mu bikolwa bino ebbanga eriwerako ddala yasalawo yatuuka nawulira nga omubiri gwe gunafuye kwe kusalawo okubanga ate addukirako mu ddwaliro mu bakugu kubanga akasente yali akafuna ne bamwekebejja bulungi ne bamusomera endwadde zafunye yawulira nga amaanyi gamuwedde bw'atyo n'alowooza nti oba oliawo abantu bano ababateeka mu bintu bino basobola okubaako obujjanjabi bakola ki bwe babawa era n'adduka n'agenda maaso okubanga ate abategeeza ku ekyo ekyali kimutuuseeko mwana tu ekyamala enviri ku mutwe kwe kubanga ate bagoba mugobe bamugamba nti kaakati gwe tetukyakwetaaga kola ki genda era ng'ategeezezza nti buli mwana atuuka ku pooyinti eyo bagoba mugobe talina buyambi bw'afuna kuva gye bali talina bujjanjabi bw'afuna kuva gye bali nga bw'abadde asuubira oba oliawo so nno ekyo ne kimukuba wala bano bakozesa ne bakola ki ne badampinga kubanga buli kiseera babeera bakola ki barikulutinga baana bapya awo enviiri wezikoze ki wezimuviiriddeko n'avaayo n'agamba abazadde banange nti abaana bammwe bali eri bayitirivu bagenda mu maaso okubanga bakola ki babateeka mu bikolwa bino gwenga omuzadde ogenda kukola otya gwenga maama gwenga taata ogenda kukola otya kubanga ensi yo etutwala ku speed njagadde okubanga ate nga banako bino naawe osobola okubanga ate obyewulirirako era nga ye agamba nti yasudde eddekkuuli agenze batusinga kuba mu bamateeka naye nga kyolina omanya nti ebiseera ebisinga ebintu bwe biti ate ffe gye tusuubira okubanga tufuna obuyambi be bagenda maaso okubanga ate babiteekamu ensimbi be babikulira okitegeera ebituukira okubanga ate abakuuma abapoliisi kati kikyoba osuubira ngenda kubanga ate nkuwa version ye ey'oluzungu gwoba oli awo atasobodde kubanga ate omutegeera mu lulimi Luganda onoomutegeera mu lulimi Olungereza ng'agenda maaso okubanga ate ataputa ebintu nga ebyakola ki bwe byatambula muganda wange so bazadde banange twebereremu eyo y'ensi gye tulimu essaawa eno. Hello, my name is Mukisa Elisha. I'm a Ugandan of sound mind. I happen to be recruited into homosexuality by Sexual Minorities Uganda, in short, SMAG, at the age of 16 while I was in my high school. They actually come with a coupon, one of their agents, some of the agents that are sent out to schools, to NGO homes such as SOS, Watoto, and then the churches. They come and with a coupon invite you to one of their activities. Of course, they have well-equipped and well-facilitated auditorium rooms and then shelters where they do their gay activities from. So I was invited by one of their agents and asked to attend one of their activities. And then on the coupon, there was an indication that there was actually a transport refund of 500,000. So of course, for any other youth, for any normal youth, once somebody invites you for their activity, and then they're proposing to refund your transport of 500,000. So you can now imagine how very many could be lowered into acts of homosexuality. So I attended one of their activities. I agreed to go and attend because one of the reasons was because I was ideally interested in the transport refund of 500,000. So I attended one of the activities. And basically what they do is in the activities is to of course give you fake lies about human rights, and then in the process they start showing you, like I said, they have well equipped and facilitated auditorium rooms and shelters where they actually have projectors and then show children gay porn, how gay porn is made, and then they convince them with that doctrine that each video that you shoot, you're given 5 million shillings. So I was taken through the procedure in as many activities as I went through. I was
sexually exploited and recruited into making gay porn videos, where I happened to shoot several gay porn videos for Smag, which videos are actually uploaded on websites such as www.80gays.com for commercial purposes, of course. What actually Smag does is target children into the age of 13, 14, 15, and 16, 17. Why they actually target children of that age bracket is because it is very easy for them to indoctrinate their doctrine into these ages, because, for example, you are a mother and your child is going to school and you can only offer them 20,000. Now here comes Smug actually offering your child, a boy, 500,000. So you can imagine it is very, very easy to lower such a boy into acts of homosexuality, because they use money and of course other things. But above all, is Smug is actually sexually exploiting children into terror acts of homosexuality. Okay, most of their shelters are located in Ntinda, Chigowa, in Tinda, and they're actually well facilitated, well protected by the Uganda Police Force. You will find police officers there, and you might think it's the American embassy, yet it's actually Smug shelters where they do their ruthless activities from. Shelters in the gay context, these are safe spaces where actually the gay people do their shit from. They do their activities from, activities such as recording gay porn videos. So I happen to be enrolled in their system. I went for so many gay porn recordings because I had been promised 5 million shillings on each video that I would shoot. Successfully enough, of course, I got the money. I will not say that I did not get the money. I got the money, 5 million shillings each video, and I shot more than 5 videos. So, but in the process, because it's not protected sex, there's no medical checkup done before pre-recording of the videos. So in the process, I later started getting sick. So I happened to go to one of the best laboratories known as Ebenezer. I did several tests, and then I was diagnosed with different illnesses, long-time illnesses, which I will not mention. So I opted to go and have a discussion with the directors on how best I could be enrolled for medication, because my interest was in getting medication. So eventually, my requests were turned away by the directors. I realized that one of their objectives is actually to recruit, and once you're wasted off, they dump you. They've done it to so many gay young minors who have actually been recruited. After they're diagnosed with different lifetime illnesses, they dump them. So I opted to put an end on what my other colleagues were actually going through. I have a number of colleagues in the gay community, children, actually they're minors, that were recruited into filming gay porn videos. They got HIV, hepatitis B, and other illnesses, and then most of them resorted to killing themselves. Others have committed suicide, others have taken poison. So I wanted to put an end on whatever was going on. So I decided to alert the police. I opened up both criminal and civil cases against the directors of SMAG. I wrote to the NGO Bureau. I availed them with all the attachments of the evidence that I had in my own capacity. I wrote to the Uganda police, and all these are letters to affirm to what I am saying. And then of recent, the NGO Bureau came out to shut down Sexual Minorities Uganda on grounds that
smug was not registered, but on then other anonymous grounds that the one that weren't stated was because I actually availed them with proof that smug was actually trafficking, sexually trafficking, recruiting and sexually exploiting minors into making gay porn videos and then make money out of them. Yeah, so my advice to the parents out there is to actually be keen on who your child associates with. The gay agents have been sent out to schools to recruit more children into homosexuality. byebyo baganda bange ebivudde ku sayidi ya mwana mulenzi oyo yasa gwe asobola okubaako kyopikinga mugenda maaso okubanga ate opikinga naye bwe tuddako ku story ya mwana muwala amanyiddwa nga Rachel eno story nzize ngi basunirangako ebbanga naye nga muŋŋamba banayevivi paati ezisembayo kakati no Rachel story yagenze maaso okubanga ate agiwunzika era nga onosonyiwa okuwa video empanvu olunaku olwaliro ngenda kubanga ate nkuwa paati za Rachel ezisembayo ddala paka gye kyaggwera ate nayo ebeeremu ekyokuyiga gy'oli yasa abamu mugamba nti story eno oba oliawo yagigeta bugesi naye nga nze nange kamwa koogera tebyantuukako tebyatuuka ku nze naye nina omuntu ate mwanattu ayina embeera eyeefaananyiriza ne Rachel gy'ayitamu so bwe kiba tekinnajjawuwo tolowooza nti tekiriiyo nedda mukwano kibaayo era nga gye kiri era kubanga ate mberekereza fonnawo ate kuumira mpeera asigale nga abankumidde abanjagalire mbaagala nnyo mweraba. Wenatuuka ewa Gaye ekyamazima nga alina ssente Gaye yalina ssente mbabuulire kuba ennyumba yali ali mu kalina yalina sikaali yalina munju abakozi babiri kale kwegamba nga ssente alina nentuukawo netutuula ne mugamba ne mubuuza kyongamba towasangako nagamba Rachel nali mbaddeko n'abantu ab'enjawulo naye simanyi lwaki bandekawo simanyi nagamba kale we bammanya ennyo batuuka ne bandekawo kale saakitegeera nagamba naye kandabe ate kansuubire nti gwe onoowangalawo siri musajja wa mpusambi nja kulabirira nina amateeka gange naye si mabi mateeka gange naye agalabika amateeka gange ge gaddusa abantu bali kozi ne we batuuka okulaba ku bafamily members bange oba tebabaagala bwagazi oba ebyewaffe tebabyagala enkola y'ewaffe ne bagenda ne mubuuza enkola y'ewammwe n'abantu bammwe bwe bali batya ngamba ojja balaba akaseera nga katuusa akatuufu ojja balaba ointeractinge nabo tebalina buzibu naye munenzi simanyi lwaki ndabika saabafunamu mukisa nga si be bantu bange naye ku luno nina strong feeling nti gwe onooba muntu wange n'okkiriza abeewaffe n'obaagala ne bakwagala ne tugetting along konze tewali buzibu mbeera ewagayi yamala ennaku ng'esatu nga tankwatako nagamba I want you to feel comfortable to like the place naye kyamazima byali birungi naye n'ennaku yange ng'ebiseera ebisinga mbeera mu buliri nga saagala tambula kyokka nasangira ge mateeka ge saagala otambule takkiriza abantu kukyala tanzikiriza kukyala kwegamba obuzi obwo obumu yagenda abujjanga mpola naye no Rachel munnange agala mukazi wange atambule kyonna nsobola okumuvuga ngenda kugulira emmotoka njagala kwegamba mmanyi amagenda go biki nemugamba ebyo byonna tebiina buzibu ekisooka zisaali muntu ayagala kutambula nina ennaku yange nakoowa nga newe mbeere waka nesibira mu kisenge mwembeera yamala ennaku 3 nga tewali n'ekirubi tonna nga mbuuza olinda ki tuli mu wiiki yakusatu nangamba obudde nze bunzigwako naye nalabira awo olunaku olwaddako munnange kwolwo nga tubeera na Gaye olunaku olwaddako lwalinga lwakusatu nga Gaye agamba Rich I think I'm ready
tubeera mu kikolwa eky'omukwano naye nga namwesibako nnyo almost all night naye nga sikikola nti njagala naye manyi okukola ekintu nga weeyambulula nga njula nakulaamiriza bye simanyi nga mpulira nga njagala kineyambuleko ekyo kye baŋŋambye kiyiza okumbeerako naawe obudde nga bukya ku makya obudde bwe bwakya nga nkubira tone ku makya nga mugamba kakati tone kyawedde bulijjo kyenjagala naye kati newenvayo ewagayi nga ngamba nedda ewagayi sooka obeerewo nagamba kasa kyawedde kati nze kankole byenkola never naba togenda okuddamu kundaba nga nkusiibula nja kugamba nti kati Rachel kiwedde nga tutandika mukwano nagayi nga ntandika mukwano gwa kiyaayi na muntu mbeereyo ngumireyo ngamba kasita bisanga mu buzibu gayi nga tubeerawo naye nga tanzikiriza kyala bano kyo banjagala kulabako baganda bange oba mikwano gyange oba mami biki abutakkiriza nga abo bonna tayagala kumanya tolina gy'olaga beere waka gw'owulira nti oyagala ajja kukyalireko akulabe ajje ekyamazima sayina nnyo benjagala kujja kundabako kubanga abantu bonna abasinga abaali benneetolodde abatonotono baali bamanyi ttono kati nga sirina ate wentandikira ate sirina mwana nti ate kati mugyeewo ono gayi munange nambeera newa gayi for some good time naye the following week after that week it was like making a man tone nga kudamu ankubira nga ngamba Rachel kiwanje nti nze byenkola byonna mbimaliriza wekuume weerabirire nsonyiwa byonna byenakutuusaako kwonoonera obulamu nangamba naye kati oli wa ddembe okunnyonnyola oba mami oba ne gwoyagala okunnyonnyola akukwatako mostly mami ekyakutuukako ove mu kwekweka onnyonnyole nangamba mpaamu 24 hours you're free tonoonya toliddamu kundaba toliddamu kumpuliza ndiba mpeddewo mirembe na mirembe n'abo benninako akakwati konze are you sure I can say anything nangamba it is okay mu mutima nga nfunamu essanyu ngamba ebintu ebyo byonna nangamba mukama nga mulungi ebintu bino leka biggwe nga ninda wiiki gye yampanga eggwako nziramu okuba kusinza tone emu nga ngikubako ngamba eri out of service nga nkuba ku ndala naye ngamba eri out of service ngamba mukama kati nagera doctor taliiwo nga ngamba sikaali open for me I'm going out nga sikaali angamba nedda doctor mnange yatugana okufuluma ki madamu kwegayiridde ngayo onofuluma naye yatugamba tofulumanga konze what are you talking about nemugamba olina kyondaba nkute okukyako ebbaga yange ey'omugalo entono nti yes sena kyengenda kubba wano said no it's not about that madam biki nga mugamba abula tomanyiira nangamba mukubire ofune authority nemugamba please I have my own life. Sina chentu tene mwa baga nenchikasuka nemugamba check that bag. If I've taken anything out of this house, there's nothing. Naganukelera baga nangamba kale genda nayo ndetedde obuzibu biki konse tonyumiza mandazi. Nga nfuluma tekyo buli byose kimanyiko omuzibu ninga omusibe munda. Nafuluma ndoza nga akubira boss wente wa madamu afulumya akozesezza empaka. Bandi awo nga nkubira essimu abula saagikwata yakuba naakuba nga sikwata nefuluma nengende watone natuuke watone natuukawo bulungi nnyo nina omuntu be nasangawo nemubuuza nemugamba noonya kumwami bamuyita tone nga bambuuza tone yaani banaye nga tebamumanyi ngu yadde nentya nebagamba nenzigyayo essimu nenziramu nekuba enamba za tone nga zingamba ziri out of service nembagamba enamba y'omuntu abaddabirawo nzike nyini nange mbadde embeera waneeno banga teri akayitawo tono omuntu abaddabirawo nga bangamba ekyamazima tetumumanyi naffe ennyumba mpya twakagifuna konze mwakagifuna njagala oyo eyagibaguzizza nga bampa enamba y'omuguzi nga bambuuza waliwo obuzibu bwonna ennyumba twagiguze mu mateeka bulungi
kubira ennamba y'omuguzi nga sittone nga muntu mulala nnyo bannange neŋŋamba nenzirayo nemmanya nti kaakati kirabika ekintu kyange kikoze muli nenfunamu ku ssanyu nenzirayo nga ŋŋamba kimu mukama weebale oli akuba amasimu wabula gafiirako sigakwata kubanga mpulira sikyayagala nakumanya nanzirayo waka olwo njagala mpakinga n'ebintu byange ntambule ŋŋende namusangayo waka yena ngaali furious bannange omusajja yankwata nanyenyanyenya neŋŋamba what nangamba Rachel, how dare you? Esimu tozikwata ofuluma otya nga toŋŋambye nze byo sibyagala. Nemugamba, please, are you controlling my life? Have you married me already in church? I'm not your omusajja yanyiiga paka weyagira gaye nganyiiga ddayi nga ndaga obusuubu nga mugamba munaye dokita nkubulire ebyo byonna okola byabwereere kubanga nze bigana amateeka go sigenda gasobola. I've never lived in such a life ey'amateeka olwo ntandise nange okwekaza nga njagala afune wanyigira nemugamba you know what, I think I'm not going to make it, sigenda kusobola kubeera mu bulamu bwe buti, let me just go. I didn't know oleese musibe mu makaago. Nangamba no, it's not that. Omusajja nakambala nangamba Rachel, you're not going anywhere. Nemugamba I'm going. Nentandika okuparkinga ebintu ngagalawo oluggi musenge nangamba you're not going anywhere. Where do you think you're going when you have my baby in your stomach? Mikwano awo wenyini we nakoma okutegeera nenkyuka ne mmutunuulira nemugamba so because you're a doctor, what makes you think that in a week's time just zalinoza zirina mu week bbiri nemugamba what makes you think in this time that I'm pregnant? Nemugamba please nemubuza anti munansonyiwa oluzungu kubanga yali wa luzungu nnyo namugamba sebo kyekikulowoosa nti ndi lubuto mu weeks just weeks olwokuba oli dokita kati wafuuka mukebezi. Nemugamba tekisoboka kubeera. Nangamba you're pregnant. Me, I know, I can tell. I'm a doctor. Despite even being doctors, I know that you're pregnant and you're not going anywhere when you have my child. Nemugamba there's no child, and if there is a child ngenda kujjamu olubuto. Nangamba Rachel, okujjako ng'oyagala kufa kyoffe tebajjaamu mbuto. Don't joke. Oba weewaddeyo okufa, it's fine, fa. Naye nze sigenda kuganya kuva mu nnyumba eno ng'oli lubuto lwange. Nendabanga gayali serious. Nentuula wansi. Bannange ennaku neddamu nennuma. Nemugamba unless ekyamazima byanzigwako. Kale nali sikikiriza nti kyekyo. Naye nga confidence gayi gyayogeza natyamu neŋŋamba what if, because we have not been protected. Nali ndowooza sikyayinza kufuna oba ki, I don't know. Nembeera awo nempunga nansibira gayi mu kisenge. Nangamba in case you need anything, they're going to bring for you, make a call and they bring for you, but you're not going anywhere. Ate nensooka nembanga ze mu bulamu obusibe obw'okunyigirizibwa. Nenzira mu maziga ate nenzijukira omwana nenzijukira byempiseemu nenkuba ku nnamba ya ttone, enamba za ttone nga teziriiko ng'ate muli mpulira ate yayinza oba okunyamba nange ng'enamba ze teziriiko. Mikwano nemmanya nti eyanjalula esiridde.